Ebya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bikyalanda yadde ng'olunaku olwaleero tusobodde okuba nga tulaba ku kifaananyi kye tukirengeddeko era ababitegeera ne bakatutema nti ekifo kye mwabadde mbu ali Namibia era mbu abadde ne muganda we ono nga ye ambasada wa Uganda mu Namibia naye nga byonna nga bigenda mu maaso bannayuganda bo bakyali n'ebibuuzo bingi era nga nsantini era bagamba nti balina bingi nnyo bye beetaaga okuba nga babuuza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abe ng'abaanukula nti ebibuuzo bingi ebyetaagisa ansa era nga bino baagala omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda abaanukule munnange si bigambo byange biibino nno amukulu abe ng'akutwala era wuliriza bulungi nnyo ensonga ze zagezaako okuba ng'alambulula. Ya basewo ne bannyabo yap ya kiri kitya mwenna abatulaba kiri kitya ya mbalaba timbalaba mbalaba Sewakaji mugambo otya Paulo Isoba people power Grace Nakato how are you Seron Kuma Yusufu kiri kitya mwebale kujja ndi mu kiyego katono nenja kwogera nammwe oba kiba kibe ya mbalaba mugenda muwera mwere 10 mbala munatera okuwera 5 mwere 10 hano ka message kayitewo ya mbalamusizaako bannange mwenna abatulaba ndi eno wansi mu basement nje njagalidde okukolera vidiyo eno awali cool awali obusirifu kyengamba awali obusirifu nga tewaliwo kerere nnyo ya mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi Buganda Ntege ekyuma kya Yesu era nga nsiima nnyo mwenna abali ku live eno yadde genda kutwala eddakiika ntono nga ddakiika 15 oba 2 ate nammwe mujongereyo gye n'abeetuuse olwaleero ennaku z'omwezi wano ziri 11 omwezi ogwokutaano 2024 Canada nga bw'ojuya Canada chapter tuyina launch makundira eya Kabaka Foundation launch tuyina launch y'okulaunchinga Kabaka Foundation wano e Canada era nkiwa baganda baffe abasinga gye bali bagenze okubeerayo ku mukolo ogukulibwa oba ogugenda okubaako omugenyi omukulu nga ye omulangira Jjunju Kiweewa Crispin yawerekeddwako nno Omumbejja Mariam Ndagire nga yagenda okukooka oba okulya mu ndagu n'ab'ebitibwa abalala ne konsani yange eri wano kubanga kati waliwo ababuuza nti kyuma nga togenze ku mukolo gwa Kabaka gwe Buganda Ntege omulamba tugenze ku mukolo gwa Kabaka nange njaga kubagamba wammanga wano nti sigenze kubanga ebibuuzo bikyali bingi ate answers tetufunayo yadde n'emu ebibuuzo mubitegedde
kabaka ali luddawa kabaka ali mu mbeera ki kabaka yafa yabula teyabula kabaka byebuuzo byokka ebiri essaawa zino ebitrending. So mbadde nze nina enteekateeka ey'okugenda mu lukuŋŋaana olwo mbuuze nyimirire mu bukambwe obuzibu mbabuuze kabaka gwe tulonkingira bino Kabaka Foundation ali luddawa oba tulonkinga bintu ng'oli embuyaga zaatwala dda. Gavumenti y'Emmengo oba protocol y'Emmengo mutukoze bubi nnyo era mwe muleetera n'abantu okukkiriza mmwe kye muyita propaganda. Abantu b'Emmengo abakolera Emmengo abeeyita ba minisita oba abakungu ba Kabaka oba ab'ebitibwa bya Kabaka mutukoze bubi nnyo era mutuleese okukkiririza mu propaganda mmwe gwe muyita propaganda naye ng'oluusi gabeera mawulire matuufu. Omusajja Tikyalumbuye ajja ne information ey'enjawulo buli lunaku ebikwata Kabaka ebikwata ku Buganda n'ebikwata ku Bannayuganda. Anna simaina kyakwogera kyannaku era kinakuwaza nnyo okubanga tuli wano tuli Baganda ne tulinga family ebadde ina taata naye taata tetumanyi waali tugezaako kubuuza maama tugezaako kubuuza babaaba baffe taata waffe aliwa teri atuwa ansa ntuufu. N'olw'ensonga eyo nze njagadde nkole protest eyange nga sigenda ku mukolo kubanga Kabaka gwe tulonkingira Kabaka Foundation ye ali luddawa. Guno omulembe gwa .com gwa digital kintu kyangu nnyo abali okumpi ne Kabaka mwadde musobola okugenda waali n'akolayo ka video ka live nimugamba abadde babuuza Kabaka wuuno waali ali mu mbeera nnungi ndooza mulaba bwe yandisiimye naga akambuuze ku bantu bange n'atubuuzaako. Naye okulonkingira omuntu project nga tetumanyi waali ekyo tekikkirizibwa si kya buntu bulamu. Gwe tuteebereza abamu gwe bakubako propaganda nti ayinza okuba yabula nefe abamu tuteebereza nti ali mu mbeera mbi mu malwaliro ge Germany n'awala gye bamutwala. Naye Emmengo gavumenti netavaayo kutegeeza bannansi kintu kituufu. Byennyamiza bikwasa ensonyi. Bikwasa ensonyi Basseruganda. Naye guno gwe mulanga gwange tweyongera okubanja Kabaka kubanga bano abasajja balayika batugezesa. Bano abasajja balayika batugezesa nti bwe tubuzaawo Kabaka oba bwe tumutta oba bwe tumukola kino bwe tumusiba basobola kukolawo ki? Kati baganda bange mpampuliriza abampuliriza mwenna ebigambo bino mbyogera n'ennaku ku mutima. Omuntu yenna abagamba ku nsonga za Kabaka tuteekeyo question mark ye ali luddawa.
tweyongere okubanja Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ebadde essaala yange. Mweraba. Tweyongere okubanja Kabaka wonna waali. Let us not sit for less. Tetuzikiza. Tetujjaamu muliro. Abakuume Mukama Katonda.